Please come. Oyeye mukulembeze w'ekibiina kya NUP era nga mu lugendo olwo batindiga bagenda ne Secretariat omukulu David Lewis Rubongoya. Ebintu bitambula bulungi era nga bikyagenda mu maaso. Mission ya Entebbe mu Ntebe CAM 2026 buli kimu bakitegeka era tumanyi nti obuwanguzi bujja kubanga butuukawo. Nga tuvuddeko munnange nnaku lwaleero mbakoledde nnyo eggulire lya Bank of Uganda omutitimbi gw'ensimbi oguli mu kubulira mu Bank of Uganda era beebuuza sente zino zibula zitya kakati emboozi yiino endala sente zibula ate ebicupuli ebitwawuliddeko nti babisanga mu Post Bank gyova olabanga kati batandise okuba nga bagikubamu ebituli sooka owulize emboozi eno. Ebigenda mawulire mubiraba eddwaliro ly'Egindi lyagana okujjanjaba abaana b'Egindi basibye abaana b'Egindi wale baleeta mu kkooti enkyaddeyo ne luli ebyo byonna sooka obiteeka ebbali. Either mu ggwanga waliwo money history egenda mu maaso oba waliwo money laundering y'amaanyi negenda mu maaso. Bino byengenda okuwa bibaddewo mu ssaawa 7:08 emabega. Ng'ennaku z'omwezi 21 Post Bank ku branch ey'Embale yadimitinga negamba nti basanze 500 million fake notes mu votes zaabwe. Ezo sente ozimanyi miliyoni 5 zonna nga bicupuli. Basanze bundles ez'emitwalo 5 miliyoni 5 byonna nga bicupuli. Kati wagizeewo collision wakati wa staff ne ba criminal ani yateeka sente mu votes. Sente zayingira ata mu bank without the authenticity. Milioni 5 ziyingira bitya mu bank votes nga tebasobola zikebera namo basinnamu. Customer database sente wano ku mobile money ne baziyisaamu kakalaita ne ziraga nti ifu. Ne bank number Post Bank twebuuza sente zino zayitawo okuyingira. Ebyo byaliwo ngenda kuzomeza 11 November 2024. Uliriza obokyali ku Post Bank waliwo ba security guard babiri abe company etambuza sente G4S babakutte n'akawumbi kalamba bakulise n'akawumbi kalamba akeggwanga Uganda 1 billion Ugandan shillings. Watabawo money history y'amaanyi mu ggwanga waliwo money laundering etambula. Tugenze obokyali ku ebyo President eggulu yayisizza probe banoonyereze ku $17 million ezabbeddwa mu National Treasury Bank of Uganda Reserve Bank gye tulina yokka babyemu bahackers okuva Asia ne Europe babye 62.4 billion Ugandan shillings ze dola 17 $17 million. Owulira byonna ebiri mawulire bitunuulire nga woyagala naye nkugambye eggwanga bali mu kulisikamu sente mu ngeri efaanaganako bwetyo. Kankuzize ku kya Post Bank zino sente zaba customer si bwe kiri kati ba customer mugenda babicupuli nedda ebicupi balina bikwata ne babyokya kati customer ye aba alina okutwala ki deposit nga bwe yagiteekayo. That is money laundering. Bakwata sente ne bazoozaamu unless nga batubuulidde how this fake notes worth 500 million weziyingidde. Bahackers okuva Asia ne Europe bahakinze batya a National Treasury. Imagine a National Treasury Bank of Uganda yetalina manager tukyali ku deputy scandals bwezitu ne ziyingira mu National Treasury. Are we safe? Tugenda mu kalulu ka 2026 gavumenti erina okwetegereza nnyo bino ebintu kubanga bihappeninga mu kaseera katono nga bifaanagana weebiti and moreover ne babikuba mu mawulire. Bino babikuba mu mawulire oba otaddewo threat ku balala abalina obusobozi kuhakinga Bank of Uganda nti kisoboka. So bintu ebifaanaganako ebintu ebijja nga biyingira mu system ng'eggwanga lino erikyabula obukuzi. Tukiba tukyalina okwetereeza ennyo. So nze Daddy German, the good support young entrepreneurs and small business startups with possible information and resources on how to earn a living in this new digital era. Ezo ensonga z'ebicupuli mu Post Bank ebibuuzo bingi naye ansa ntini abayi ani ali mabega w'ebintu ebyo. Nga tweyongerayo munnange ate ku nsonga za Dr. Kano Kizza Besigye abaana balemeddeko
nti katemba bano gwe bazannya mbulujja kuba nnaku lumu olwo bategeere ekituufu kyekiriwa. Nga Dr. Kizza Besigye ne Hajji Obedi Lutale balina missoni engazi ennyo ey'okuyeekera gavumenti nga bagifunidde ekirungo ekipya, era nga balaba nti ekirungo kino ekipya kye bagifunidde eky'amaanyi we kinaawangibwa mu kyokulwanyisa kyabwe. Gavumenti y'omulabe Museveni tesobola yadde okumalako essaawa 24 mu bufunze tesula. Olw'obugazi bwa missoni eno ne balaba nga mu Uganda temuliimu ddiiro gazi kimala okusobola okujanjizaamu, ne batuula balowooze ku nsi mwe bayinza okwanjiza missoni eno kubanga nnene nnyo ate essasi erisembayo eririna okukuba omulabe Museveni afutubadde ku bannayuganda emyaka 4. Abakugu we baatuula ne balaba nga eggwanga eriri seefu ey'okwanjizaamu missoni eno ey'omuzinze ennyo erina okugoba omulabe afutubadde emyaka 4 nga liggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi. Naye teweerabira nti abakugu bano abaatudde abasazeewo nti etuule Nairobi missoni eno akabiriiti akasembayo tewali nsi esobola kubamma visa. Bamaanyi nnyo ne mu nsi mwe batambulira basobola okubamanya nti gundi yazze. Mu nsi ezirina democracy, mu nsi Museveni mwatatuusa mukono, mu nsi ezisobola okuboggolera Museveni nga si Museveni yaziboggolera, mu nsi eziri ewalako, mu nsi ezituwa obuyambi nga missoni eyo yali esobola okuteesezebwayo kuba abakugu basobola okutuukayo bano abaagiteesezza. Naye ne balaba yewali seefu ew'okwogerera missoni eyo essasi erisembayo bakabiriiti akasembayo eggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi. Naye ng'eggwanga lyerimu n'ekibuga kye kimu n'emyezi egitannawera yadde 6 waliwo bannakibiina 35 abaakwatibwawo ku misango gye gimu era egy'okusekeeterera oba egy'okuyeekera gavumenti era ne baddizibwa okwaboobwe ne bawozesebwa eyo. Naye Dr. Kizza Besigye omuyeekera omutendeke era munnamagye omutendeke asobola okwambala ebiti ebibiri ate era nga bye birwanyisa gavumenti kubanga Besigye amanyi ekyo kitegeeza okubeera omusirikale wa gavumenti era amanyi kye kitegeeza okubeera omusirikale w'ekiyeekera. Besigye omusirikale w'ekiyeekera amanyi bulungi Museveni era amanyi bulungi obukodyo obukozesebwa n'okuyiwazi gavumenti kubanga yabukozesaako. Nga ne Besigye ono ayambadde yunifoomu y'amagye aga gavumenti amanyi bulungi nti gavumenti ya Museveni tosobola kugizannyirako oba kugiyisa kiyenje oti ku mumwa nga yo nkoko n'etakibojja. N'agamba nti nedda missoni erina kubeera Nairobi bwe baakwatira bali. Naye nga Besigye wa mirundi 2 akola ebisuula gavumenti era akola ebikola gavumenti. Bw'abeera ayambadde yunifoomu ya gavumenti amanyi Museveni nti abajja mugwamu kubanga yagirimuuko era bangi be baagwamu ne mu biseera nga intelligence tennafuuka y'amaanyi. Nga ne Besigye ono ayambadde ekyambalo ky'abayeekera akimanyi nti eyo strategy tesobola kutwala buyinza omulaba asobola okugigwamu lwa nsonga nti yaliko omuyeekera amanyi strategies entuufu ezikozesebwa okutwala obuyinza. Ekyagwe Nairobi tekyamukanga kukyusa missoni singa eba yaliwo oba singa ezze buzzi. N'alaba nga ekyali Nairobi kyali kitono nnyo nga katika akibiriiti eno ayina kugitwala mu ggwanga lya Kenya ate Museveni waatuusa omukono. Oba olaba kisoboka? Dr. Besigye ne Hajji Lutale baatambula bonna oba baatambula mu nnaku za njawulo. Baatambulira ku nnyonyi emu oba baatambulira mu nnyonyi za njawulo. Baatambula ku lunaku lwe lumu oba baayawula ennaku bwe baba nga baatambula bonna nga n'ababbi abagenda okubba obubbi omuzigo bwe baba bagenda okunona omunyago buli omu ayita mu kkubo liri baleme kuteeberezebwa kubanga ekibinja kyonna we kibeera
automatically wakyayinza okubeerawo obuzibu emisango naddala obudde obw'ekiro. Bano abayekera abagenda okununula gavumenti era ng'essasi lye bagenda okuteesaako lyeribula lyokka mu kyokulwanyisa tuggyewo omulabe. Ne bateesika kugamba nti nedda buli omwagende lulwe tubuzeebuze oba omwagende mu nsi emu alweyo eyo gy'aliva ajje Kenya nange mmwegattireko awo. Naye ne bafuluma mu kiseera kye kimu era ne bayita ku airport y'emu, oyinza okwesanga baalinnye ennyonyi y'emu ne batuuka ku lunaku lwe lumu. Bw'oba olaba kisoboka era ebeera mission nga ddala kituufu egenda kuggyako gavumenti naye nga bano abasaala bagikulembedde ate be batambula bati ng'ensanafu batambula beekutte bati. Gwoba olaba kisoboka oba olaba nga Dr. Besigye yasobola okukikola batambula lunaku lumu oba baatuuka mu ggwanga erya Kenya mu lunaku lwe lumu. Kakati ekyo kiba kibalemye okuddamu tugende ku kirala. Eri mwakwatayo babiri bokka mu woteeri mwe mwabasanga. Mwakwatayo babiri bokka oba mwasangayo ne bannakenya abalala. Bwe muba mwakwatirayo babiri bokka then bwali bwetaavu ki obw'obutoogerera nsonga eno mu Uganda? Kyokka ng'ate era bakimanyi bw'obeera e Kenya obeera ng'ali mu Uganda oba mulimu bannakenya be babakwata nabo. Lwaki yo gavumenti ya Kenya tennatusiigira ku kifaananyi kuba gisomberako basanga baleeta obuyeekera n'ensi endala ebadinawunsinge era ebakangavvula esobole okusanyusa Uganda gyete nnyo okuzaama. Baalimu bameka? Baalimu babiri oba mwalimu ne bannakenya? N'ekyo nkibalekedde. Tugenze ku ky'emmundu. Emmundu eno yali registered. Emmundu zino ze mugamba piste ebbiri ze mwakwata ne Dr. Kizza Besigye zaali registered oba tezaali registered? Bwe ziba nga tezaali registered then za bulabe eri gavumenti yaani? Eya Uganda oba eya Kenya? Waliwo pisito esobola okusinziira e Kenya n'ekuba mu Uganda era pisito webeera mu Kenya eba egenda kukuba munnakenya. Katugambe nti Museveni ye yazeekengera nti zaali zigenda mu nsi ye kumuyeekera. Mu bufunze Museveni alina intelligence mu nsi etali yiye okusinga gavumenti ekulemberayo teweerabira. Teziri registered kitegeeza gavumenti teziinaako kulada, tezirengera. Gavumenti ya Museveni yo yajjawo ebitangaazo ebirengera emmundu zino mangu ago n'ekimanya nti tezirina registered era abazikozesa baagala kuleeta buyeekera si mu Uganda si mu Kenya we bazikwatidde wabula mu Uganda. Nayo gavumenti ye Uganda nga teyeeraliikiridde nti ono ayagala kundeetera migozo bano n'esikayo busisi nti nedda ono tayeekera beeyo wabula ayeekera nze. Emmundu ezo zaali za bulabe eri gavumenti kyebbiri gwe omulabi wa vidiyo eno. Bwe boba otunuuliramu emmundu ezo zaali za bulabe eri gavumenti kyebbiri eya Kenya oba eya Uganda, kubanga ate n'owa Kenya akimanyidde ddala bulungi nti owa Uganda amanyi okuyeekera zi gavumenti kubanga akimanyi ekyagwa e Rwanda mu 1994. Amanyi essasi lye baakuba Desire mu mutwe, amanyi ekigenda mu maaso e Mogadishu, amanyi ekigenda mu maaso e Congo era amanyi ekigenda mu maaso e South Sudan. N'atafunamu fiya kugamba nti nze ebiseera ebisinga ntera okukwatagana ne Uhuru Raila
twepinga era tuli ku kibiina kya njawulo mu by'obufuzi ne waliwo etutuuka nga tulina okugatta obwongo okuyisaawo ebyaffe era waliwo ne lwe twagenda mu Uganda okuyisaawo ebyaffe ye n'atatyamu kugamba nti naye ye Besigye wano aba teyeegasse na Museveni kuyisaawo bibye tebalinze mu kuyeekera nze kubanga teweerabira owa Kenya yagenda mu Amerika era ne batta emikago gye batta ono n'agenda ew'omu China n'ew'omu Russia abalabe b'omu Amerika n'omungereza nambeemu era ne bamusuubiza n'oluguudo nga yetalowooza nti Museveni ayinza okulowooza nti nina bye nateesa n'abasajja ng'atandise okunsekeeterera era ye n'akiraba nti abaali basekeeterera ye si ye yali asekeeterera nze emmundu zino ezitali registered mu Kenya za bulabe nnyo eri Uganda so si za bulabe eri bannakenya naye nga mu Kenya waliwo n'omukungu eyakozesa obubi emmundu kitegeeza nti emmundu eri mu Kenya ebeera ya bulabe eri bannakenya naye ye ekyo n'atakitunuulira n'agamba abo basibe ba Museveni gende babeevunaanire eyo waliwo rumors ezigamba nti emmundu zino bayingira nazo kati kyesimanyi ennyonyi zitereka emmundu oba tezitereka mmundu nnyonyi kyeyeetereka emmundu neyeerabisa etyo ng'eyinza gikuweera ne mubwengula n'oyita nayo ku immigration kampani kyeyeyeekera Museveni emuyeekeza pisita 2 era ziba nga si za nnyonyi nga zaayita ku airport Entebbe ne ziyingira ku airport ku Jomo Kenyatta ate Besigye ayeekera gavumenti ya Museveni eyeetaaga ebyuma mu Uganda ataafulumya bifulumye ng'abitwala Kenya bigenda kumuyambira Kenya oba yo wa Uganda wano ku immigration talina byuma biraba asobola okulaba n'eddoboozi ly'omuntu ayogera n'akimanya nti liyinza okuyeekera gavumenti oba liyinza okuleetera eggwanga obuzibu nti ne muhoozi bw'ayogera ekibi ku Kenya kitaawe kimwetaagisa okwetonda ku lwa mutamani we kimutusonyiwe bannange omwana yatabudde omuliraano ate n'atatya mmundu kufuluma nga zisala okuva mu Uganda ziyingire ensi y'omuntu omulala tebubeera buyeekera n'atatya kutangira bulabe buno era naye n'atalowooza nti lwaki ate zigenda eri ate zirina okuyeekera nze kubanga nafunako dda ku lukwe lw'okunjeekera era bwe kiba nga lukwe lwa kutabangula nsi zino 2 tulwanagana oba bafune base bo basobole okusinziira wali bankube Besigye yabadde omutuufu ow'okutambula nazo oba zaabatoloseeko nzikiriza n'oweeri ne zimutolokako era oweeri we zimala okumutolokako naye gavumenti yeeno n'ezuula nti ziri registered mu gavumenti ya Uganda lwaki ono ye si yapanikinze lwaki owa Uganda yakoze paniki lwaki owa Uganda yakoze paniki ne tugenda ku kya crime scene eri walala ne forensics baamukolera wala gwe simanyi baani abo abaamukola naye ate omusango guwozesebwa mu nsi endala era yo yakirabye dda ti guno gwa kinnamagye nyensi yeeno ye ekyebase ate nakiraba nti bano baabadde basibe baayo oba yaali badde yakutte dda abaabadde bakolaganye nayo nabo kubanga tebabadde ate na nsonga ebajja eri kujja wano nga bazze kwogera bwogezi ku kyama kubanga akyogeredde wano abanga akyogeredde eri kujjako nga waliwo abantu ab'omuzinzi be babadde bazze okusinkana ng'abasajja ba risikinze gavumenti ya Kenya sinnawulira yadde omulema gwe yakutte mu nsonga eyo crime scene eri walala forensic yali wala gutamanyi nti oba baakola naye ne kooti ewulirwa mu nsi ndala ndowooza oba osanga Uganda kooti mashu ye yafuuka Hague ate eyawa eya Kenya tugenze ku muloodi Erias Lukwago nga looya ow'omusibe
yajja okunoonya ebisigalira by'omusibe kubanga baamuleeta Kiyumba anaagwa tebaamuganya yadde okweyamba kye yalimu kye baamufulumya nakyo. Gavumenti kyeyo egabira rights lawyer w'omuntu okugenda ku crime scene ate ye wali kye yeetaaga kubanga engoye obugoye zisobola okutambuliramu ebyekiyeekera oba zisobola okutambuliramu wayalingi nga baakozesa obwangu mu kuzikebereraawo buli kimu n'okukikebereraawo ne balaba nga kyetaaga kulekwaabo temubaddeemu kyabulabe nnyo era mubanga temwalimu kyabulabe nnyo. Ate baakwata baaki kubanga okukireka kiraga nti temwalimu kyabulabe. Ate mwakwata baaki bwe mutasanze na bulabe bwonna wabula ne basindika looya ow'omuvunaanwa agende ku crime scene akolekitingewo eby'omuvunaanwa ate awali kye beetaaga. Nga ddi bwe kyabeera ye nga ye Lukwago Ssenga omuzza mu kyama n'omubuuza gavumenti yaawe yakuwa pamishoni mu kugenda okukola oba okukolekitinga ebintu ebyo yali ya Uganda oba yali ya Kenya? Era ggwe mu kujja kyekyabeesigye ekyo ekyekyama kye wali onoonya nga bakimanyi nti Besigye tayinza kudda mabega lwangoye naddala mu kifo mwabadde emiwunyo. Kintu kyekyo ekyekyama, kintu kyekyo eky'ensonga kye wali onoonya mu kifo ekyo era gavumenti yo neetatendewalirwa nti tumugoberere kyonna kyajjamu tukimuggyeko. Kyali kyakyama kyekyo looya kye yali anoonya? Muluumu kiraayanti we oba bakiraayanti be mwe baabakwatidde. Tugenze ku audio nga Dr. Kizza Besigye ayogera ku by'okumuwa emmundu n'okuzaala wa His Excellency Bobi Wine nti abakeereyizza. Besigye omuyeekera omutendekera munnamagye omutendeke musiru ekimala okubanga obuyeekera alina kubukola n'abantu baateekenneenyezza abalinkinze information eyo. Byebyo ezo nsonga n'essaawa ya kakati nazo zirimu ebibuuzo bingi naye nga ansantini naye mukwanda tuli ku NCK TV era woba nga tonna subscribinga kekade subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo tofa.